ba Bobi Diehards bajja wano ne batuwa ebintu era ffe mulaba twayongedde emyaka 5 ku bulamu bwaffe lwa bintu ebyo baatuleetera awo amatooke enkoko nzibadde ndo okulaba enkoko erina ekisambi bwetyo nagiraba ku olwo olunaku ayina ogenda n'olowooza n'obukoko bubi embeera yonna mbi bwetyo ku nsi tomalanga gamala gasalawo nti enkoko za Uganda zonna zaakunziba enkoko ez'amaanyi gyeziri kyokka tuvudde mu byokusaaga bane thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala ttiimu yonna nga we mwajja mwenna senga w'abalenzi ne ttiimu yo yonna nga mwajja thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala balina ensonga zaabwe nnyingi nnyo ensonga lwaki baatuleetera ebintu ebyo oba tubaleke babyogere okay kale Nini ya pote ndio ugenda wapi? Kandi kimo kifana chaka. Na kirongo sabongo sana ipo kitu ugende Masaka. Aha. Na azika. Hata ni Mwana, no emergency. It was better than emergency. Second. Ngena kuzika. Ale. Bada kufani hapa. Ukubye nati magambe mkweli ila so bigisi. Aha. Ila kusigana kukuta ngo kupasa. Kuja kuletera kwesi. Ila kama mambo asema sio kumaliziwa jaji wewe mwebali nnyo mwebalire ddala wanje tugende kale mwebale nnyo mwebalire ddala baatuwa ebintu byabwe bami mwebale nnyo mwebale kusiima ebikolaba kulaba show eno ku makya kizaamu amaanyi ebiseera ebisinga okeera buli bwokola omulimu osobola gwe okwerimba nti okola but not until nga waliwo agambye nti bagamba atya bikoze bitya nga luweze anyway waliwo olugero olutambulirawo so naye abantu bwe bati be bakuzaamu amaanyi okulowooza nti oyinza okuba nga olina ekyenjawulo kyosobola okukola ki okubeera ng'okola era nga bwe nabagamba luli ebintu bwe bitinze we bijja mu bulamu bwange ntera kwagala kuzza mu bavubuka maanyi ekisinga okunyumira embeera ku Facebook kuno n'otekayo ekifaananyi nga musayi mwogeze kitegeeza nti oyo yali andabyeko nga ndi mutono kakati oyo oli ayinza okyoleeta mu ngeri y'okujereegera kati nze amaanyi genkugamba gabeera gamu nti bw'olaba omuntu asobola okukyuka ng'omulaba kikuzzaamu buzza amaanyi nti naawe osobola okukyuka kisoboka omanyi abantu mutanya okwagala okwesiba ku bantu bemutamanyi and also the beautiful part is omanyi ffe tubeera eno ku TV oba okubeera nga tuli mu maaso g'abantu tulowooza abantu balowooza nti ffe abalina ebyokugamba abantu you don't know what it means naawe n'obeerawo because ffe we empty ourselves nga tulina bye tugamba abantu naye naawe obeera n'akuzzaamukko bano abaana fact that twali tetubamanyi bajja nga tetuyina kye tumanyi mpulira nga bwe kiba nti kidomola kyange kyali kituuse mu makkati bakifiiringa ne kijjulawo kirina energy gye kikuba nti naye waliwo omuntu akuzzaamuko amaanyi mwebale tuzzaamu maanyi mwebale ku appreciatinga bye tukola bangi nalaba bagamba bannange nange enzijana ffe tujja mwebale nnyo mwebalire ddala thank you so much you really inspired us to push more and do better tweyanza tweyanzege awo nga tuvudde oba naaye alien ski